njogera ku mukyalo ono wazaalako omwana ew'omusajja then n'onobayo naye Mukama ndaga omusajja ono yayogera ekigambo nti omwana owuwe talizibwako. Kati gye wagenda onoonyeza omwana abuze naye ng'eddogo lino ndiraba likulondoola okuva ew'omusajja gye wasookera. Era omusajja ono omulala Mukama akundagira omukazi, omusajja ono yalaamiza n'agamba nti no okuva lw'ovudde ewange teri musajja ali kuwasa, bali kufuula kiwugiro nga bakunaabamu bunaabi ne bagenda. Ndiraba eddogo lino lyava ew'omusajja gye wasookera, omwana owuwe tazibwako. Ate omusajja omulala gwe yakologa ng'agamba nti ye ne bw'oliragawa ne bw'oliragawa tolifuna musajja akuwasa. Eddogo lino ndiraba, naye nkubira ku namba z'essimu eziri ku sikuriini yo, njogereko naawe, nja kukubulya ekyokukola. Oba si ekyo weekuumire ku ABS television nga tovaako. Emyoyo gino buli lw'obeezaako TV eno mu nnyumba yo, byonna ebiba bigenda okwataakinga ekiro biba tebikyazi. Eno ye TV twebaza Mukama kubanga abantu bonna batandise okitegeera, tebakyagijjako mu mayumba gaabwe esulako, kubanga obeera abamu agiteekako eddoboozi kale n'atatawaanya nnyo bannayibba baleekanyiza, naye ogiteekako neesulako. Mazima ddala amayembe n'ebizibu nga bino bijja kufubutuka. Era nkuadvisinga bw'oba ng'oli mukazi ng'onoonyeza oluzalo lubuze, mu kaseera k'okusinkana omusajja wo, njagala oteekeko ABS. Mwe mukole emirimu gyammwe ngeno ABS ebaleekaanira. Ojja kuwunjulira nga bwe ndi omusajja wa Katonda. Ekinaava mu kaseera akaakwako bagenda kuba balungu. Nze Musumayiga Augustine abizaayo ow'ekawala. Mukama bawo mukisa nkubira ku ssimu ezo.